Mu kalulu k'omwaka 2021 na FDC Yusuf Nsibambi yawangula akalulu era n'afuuka omubaka wa Mawokota South wabula ng'ono mu kunoonya akalulu mu biseera ebyo Mawokota South yagisuubiza ensi n'eggulu era yawera okugifuula Mawokota empya era nga kampeyini ze zaalimu ebbugumu lingi. Mu bimu ku bisuubizo bye yasuubiza kwaliko eddwaliro ery'okujjanjaba abakadde ku bwereere, amasannyalaze, amazzi amayonjo, enguudo ennungi, emmotoka ezinaasomba ebirime, okubawonya okunoonya akatale k'ebyo bye balimye, okutumbula ebyenjigiriza kw'ossa n'okutumbula ebyemizannyo wamu n'ebitone by'abaana era ng'ono yatondawo ekibiina ekya Quarterbuds e Buwama. Ono bwe yatuuka mu Paalamenti oyinza okugamba teyalya ebigambo bye kubanga ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021 yagulawo eddwaliro ekyewanisa ewa Mulerwa okwanguyizaako ku bakyala we bazaalira n'ateekamu n'ebitanda ebikozesebwa eby'omulembe. Ono yazzaako okugula ebimotoka ebirima enguudo era yatuusa seeti nnamba ekozesebwa era mu nguudo ze yalima kwaliko oluguudo oludda Etteketwe mu Buwama Town Council kw'ossa oluguudo Kafene mu Kayabwe Town Council, okutondawo ekibiina eky'abannabitone kw'ossa n'okuteekawo ebitaala ku nguudo era mmeeya wa Buwama Town Council Nkinga Abdulrashid atottodde omulimu ogwakolebwa. Naye mu kitundu wano yatuwaamu ebitaala, abadde yatuwa emmotoka etuyambako ng'eyamba ku yaffe mu kusomba kasasiro mu Buwama. Yatukolera ekkubo eryambuka ku ttanka awabeera wava amazzi ganaga National Water ery'Etteketwe. Byebintu byemanyi aji byatukolera. Meeya wano wasabidde omubaka nti akakkanye ku busungu obungi bwalina ku ssaawa eno ku bantu wabula abeebaza akalulu ke basooka okumuweera ebintu abikwata empola. Nze nandisuubidde nti omuntu bw'okubwa akalulu kikakatako okutuula na kuwuliriza ebyo ebyakuviiriddeko okukubwa akalulu ng'omukulembeze. Tekyetaagisa kwata bintu kubitwala. Ono tayawukanye n'abatuuze balala okubadde Sozi Ben wamu ne Moses Kazibwe asabye omubaka akakkane aleme kweyongera mu maaso na busungu bwa kalulu. Kitegeeza olina okuleka omukulu mu kitundu kyo abantu abali kuddirira ne balaba biki bye wakola ne kakati bw'obisaanyaawo bwe mune bali kwogerako ki olina okubeera ng'olina kye bakola ki kye bakwogerako mu bukulembeze obw'emyaka 5 gy'omaze ng'oli ki mubaka wa Paalamenti. Mbadde nsaba abaana abaweeyo omukisa nga ye omuzadde abaleke basome bamaleko. Mu ngeri y'emu Isa Kimbugwe omutuuze w'e Kayabwe agamba Mawokota South yafiiriddwa omukulembeze era ng'agamba nti alina essanyu kubanga ewuwe yawanguddeyo naye ne yeevuma abalala abataamulabyemu mulamwa. Kisooka nze ng'ekitundu kyange eky'e Kayabwe kyafiirwa nnyo omubaka afaanako nga Nsibambi. Ku lw'ebyo bye yakolera ekitundu kyange. Nsibambi yakola ku makubo. Bwana ewaffe ekkubo gyalitandise era ng'olirabira ddala nti yali etandikidde. Nsibambi najja atuwa emmotoka ya kasasiro. Bambi abakyala abo baali batulugunyizibwa okugibwako 2,000 twagenda okumaza nga tezikyabagibwako. Nsibambi n'atuwa ebitaala n'ezikamera cameras n'ajja n'azituleetera bambi. So nze nga nze akulembera Kayabwe Ward NAB mbeera nfiirwa 10 ku 10 era okugenda kwe. Kyokka eriyo abalala abagamba nti omubaka yasuubiza abantu ensi n'eggulu kyokka ng'ebisinga teyabikola ng'eno anokoddeyo eddwaliro ly'abakadde eryakoma ku kizimbe, ambulensi emezeemu omuddo era nga tekoze kw'ossa n'abaana be yasuubiza okuweerera ky'ataakola. Nengamba osanga oba Nsibambi teyali levo yaffe yatukulembera oba kulembera wano Mawokota kubanga ekisooka mwami Nsibambi bonna bye yalina okukola yabikola wano mu tawuni zaffe. Naye ate abantu abaali bavaamu akalulu oba oliawo abali eri ebusagazi Luwunga abantu abali eri eggolo ku myalo bayinza okuba nga bo tebategeera biki byakola ki byakola. So kati mu ngeri efaana bwetyo fenge ekibuga kyaffe tukkiriza nti kijja kuddirira. Yempoza Alex okuva mu Luka gwe Nabusanke ategeeza nti omubaka yazinisanga abaana amazina bwe yali anoonya akalulu nga yabasuubiza okubaweerera mpaka kumala yunivasite kyokka n'aweereramu balala ng'era bw'ati amusabye okuba n'omutima omuzadde asigale ng'aweerera baabadde yakwata ku mukono. Bwe yabeeranga mulaale ez'akalulu kali ke yawangula yalondangayo ku kyalo n'agamba abaana abasinga okuzina 2 ku laale yange ne babalonda abaana ne bazina ne balondamu abaana 2 n'agamba abo ngenda kubaweerera paka yunivasite. Naye abaana abo tebaakwatibwako era baasigala ku kyalo bazadde baabwe nga beebuuza nga balaba ebyasuubizibwa tebyatuukirizibwa wadde nga abadde alina baaweerera naye nga yabalonda ye ku meriti ye wabula si be bali be yasuubiza community
da community ejetunulirawo beyasuubiza nga abuuza baagenda naye nga tebaagenda kusoma. Wano bakansala okulisa Empija Joseph ne Kosi Nakabaza abalondeddwa okukiikirira Buwama Town Council mu disitulikiti y'Empigi basabye omubaka Nsibambi Yusuf okukkakkana era agume nti osanga banaamuza mu paalamenti mu kalulu ka 2031. Nze naliko kansala n'engwa naye bwe nagaba mwanyi saatema mwanyi z'abantu nali mpeerera abaana nasigala nnyambako ekyetaagisiza. Njagala kusaba mu bukkakkamu bw'ekika ekyawaggulu abantu baamujeemedde olw'ensonga zaabwe ne batamuwa kalulu naye mu bukkakkamu obunaabaawo nkimanyi 2031 mbeera gye tunaaba tweyisizzaamu abamu abo ku baagudde bayinza okudda mu kalulu ne bakawangula okusinziira ku nneeyisa gye banaaba beeyisiza kuba naffe twagwa batukomezzaawo bukomya. Sisuubira nti bwenzira ne neesimbawo ne batampa kalulu kuyitamu nti ate mbajjako byonna byenzize enkola myaka 5 kati okugeza nina abaana benatandise okuwedda basale sirowooza nti kyabuvunaanyizibwa nti ate nzibajjeko nga tebanyongedde kalulu nze nkiraba ku lwange nga tekiba kya bwenkanya. Omubaka Yusufu Nsibambi yawanguddwa mu na NRM Nakawoki Susan Nsambu ekintu ekitamusanyudde era yeegulidde erinnya mu mawulire olw'okutegeeza nga bw'agenda okusazaamu by'abadde akolera ekitundu olw'obutawangula kalulu. Zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.